Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'oli gy'otulabira gwali ku mukuto gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate nawe ali Mutamayanja weebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo omwoyo omutukuvu ajja afuge mu bulamu bwaffe kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale leero nkuleetedde omusumba Buyungo kuva we Nansana n'ebyama byayogedde wano nga bijja kuyamba ng'omuweereza. Omanyi ministry muno temuli amanyi. Toddanga onogamba nze mbimanyi. You see company. This is not someone's organization. This is a ministry. Buli lunaku obaako ekipya ky'oyiga. N'oba okimanyi waliwo agenda okujja akyogere ate ofunemu revelation ey'enjawulo. Baza omuntu aba abuulira oba kaana kato ntuula mpulira n'oba byabuulira nga nabiwulirako ddoba namwe nnyini nabiwulira ntuula tomanya wasobola okubeerawo statement empya esobola okuba ng'egiramu obwo obubaka kakati kiba kibi nnyo to despise n'ogamba teyagamba so oyo omwana omuto abuulira kino give time. Bayibuli egamba Wamukisa yagidde mu linnya lyani mu linnya lya Mukama. So Katonda yenna gw'asindika ate byewuunyisa bya Mukama nti abantu batera osindika tebajja nga gwe badde basuubira, bajja mu format eri despised, eri undermined, ninga omuntu agenda kudelivaringa a very powerful message. Kati nawulize omusumba Buyungo ono so nga ze nno zirimu eggumba dakika ejja kubeemu bbiri tukomewo tutemeeteme ensonga ezo ate nawe okuyita mu comment section ndowooza ompe biki by'otegedde oba biki omwoyo omutukuvu byakubikkulidde. Oli muweereza wa Mukama? Are you a minister of the Lord? Ebimu ebinaakuyamba okufuna enkyukakyuka mu Katonda. What shall help you to get transformations in the Lord and changes? Ekisooka. Number one. Okubeera omuntu atatya bigambo. Being a person who fears not words. Bw'oba oli muweereza wa Mukama. If you're a servant of the Lord, manya Mukama gy'akutwala. know where the Lord is taking omanye you. nti ye yakuyita. And know that is the one that called ate you. alina ekigenda lwaki And yakuyita. has got a purpose for which he called ogenda you. kufuuka You're omuweereza going to become a minister atatya bigambo. who doesn't fear words. bajja kwogerera. They will speak much about kasita you. obeerako ekigambo If you have a word nti upon ndi you muweereza wa that Mukama. I'm a servant of the kasita Lord, ovaayo if you come out n'ogamba nange nzikiriza mpeereze Mukama, submitted to serve the Lord, waliwo ebigenda the okujja. things that are going to come, si byakuwaana buwaana. not to praise you alone. ebigambo bigenda kujja. Words are going to come. buli w'obeera omuweereza wa Mukama, Wherever you're servant of the waliwo Lord, levo there's gy'otuukako the level you reach at. ng'entalo When the battles eza mu famire of y'ewammwe, your family, y'ewammwe your family ekuyaayaanira ekuyite is desiring to call n'etuuka you ekiseera nga and tekyakusobola reaches the time that it cannot manage, n'ekulekera obulokozi it leaves you for salvation. n'ekuvaako It gives up on you. n'egamba oyo yalokoka tumute. They say that one is born again, let's give up on him. kati bw'emala okkuta After leaving waliwo you, entalo ez'oli mu famire the battles in the nga family, ne bw'oziwulirayo that even when you hear nga them ne prayer, bw'oziwulira nga even when zigolokose you hear them arise, they no tezikyakwelaliikiriza. longer affect you. Katonda When bw'akuyita the Lord calls n'obeera you, omuweereza and we, you're his servant, waliwo entalo the eziyingirawo battles that come in, nga ntalo za kiweereza. when the ministerial battles, ezo bwe zijja when they come up, ziyuza mutima, they tear up the heart, zinafuya amagenda they go, weaken your destiny, zikuleeta okubuusabuusa make you doubt, nti oba Katonda si ye yampita. maybe it's not the Lord who called me. Kale yoyo musumba Buyungo akati mu bintu byayogedde ndowooza ekiyinza okuba nga kizingazinga kasamoni ako akatono kenkuwadde kyekigambo battles, entalo, nti baweereza bangi badduse ne mu buweereza olw'entalo. Kankubuulire ne woolidduka n'ogenda Amerika teri kanisa etali mu ntalo. Teri kanisa gy'ogenda sisinkana nga teri mu kwerumaaluma, teri mu kwesojjasojja, zonna zirimu. Ate zani tebamudduka
kakati gwolina okuyimirira omanye. Kati baweereza bangi bambi entalo zibagobye mu buweereza ebigambo. Manyi entalo za bika bingi. Atumenyeddeko wali kituyita family battles. Basobola okulokoka family yo nekusula mu bulokole oba towegendereza nga tomanyi na kyoyagala. Bayinza okwogera omugambo. Bangi baba ne deadline oli n'agamba tukuwadde ebbanga liti oba toddayo mu ddiini yaffe oba biki tukwegaanyi tokyali washika. Oli statement eyo nekola ki nemuzitowerera agamba akati ngenda sigazaani. Jjukira ne mu kanisa jazze okwagala kwaggwaawo. Kanisa tekyalina kwagala. Buli omu afa ku lulwe. People they no longer help. Kakati agamba if I lose my people who can help me? I think ne kanisa itagala kunyamba. Let me go back. Nakumekeza nga zeyo ki mu ddiini ye oba mu kika kye n'obulombolombo. So ezo family battles nyingi nnyo era zigenda maaso era bangi bagudde olwa family battles. Kakati ayogedde ku kyetuyita ministerial battles, entalo ez'obuweereza. Ate ezo zeesoddedere kubanga ofundako ne family nti oli agenda kulwanyisa ng'omanyi mu Misiri omanyi amufugiramu ye sitaani naye mu kanisa mulokole muno yakola yakulyamu olukwe, yakulwanyisa, yakwogerera, yakusojjasojja, yakufumita, yakusindikiza ng'akufulumya ekkanisa. Mulokole gw'otasuubira. Kati entalo eziri ministro ziri deadly nnyo. Ezisooka zikosa omubiri gwa Kristo. Naye ziri eza family zikosa ggwe ng'omuntu n'olugendo olw'obulokozi. Naye zino eziri ministro. Nina ekkanisa, nina ekkanisa, nyoze ndalina ekkanisa netandika okweruma, tandika okwesojja. Nenjogera bano ebinini, tutuuka ne ku level eyewaayiriza oyaka mu nnyanja. Pastor Dominati, pastor akozesa amaanyi ga kizikiza. Pastor ali waati ne twewaayiriza naye nga lwaki njagala abantu abali ewoli baddukeeyo bajje ewange. N'abali ono nze mbe nganza ayina ekibiina ekinene. Ezo ziri ministro. Nfuba nnyo okukaliza kkanisa yo. Mu kifo ky'ofuba ennyo okukaliza obwakabaka obw'ekizikiza. Zentalo ezo ziri dangerous. Zikonyeza abaweereza, zitulemeseza okutuuka gye tulaga. Naffe ng'ekibiina tuziyingiddemu, ofunye ttiimu ndi ttiimu gundi ndi ttiimu gundi ndi ttiimu gundi n'olemera okutambula olugendo lwaki olw'obulokozi. Bangi badduse ne mu buweereza naye ng'ani amuddusiza musumba munne amusojjeza. Balokole bangi badduse mu kanisa naye ng'ani amuddusizamu mulokole munne mu kyaki. So ministerial battles are very deadly. Oba tuwegendereza bangi baluuzinze obuweereza bwabwe. Kakati ezo ntalo namba 2. Entalo ez'okusatu zino ze tuyita olusa work battles, daily battles. Entalo ez'oku mulimu, wali abalina entalo z'abasajja. Balokole ng'alina entalo z'abasajja, sister n'agenera sister munne mu dry ya myezi 3. Naye nga bato ya musajja. N'asaba agamba sister at least agwe eddalu motoka emutomere naye nga mulokole alina mu nnimi gamba mulinye ate ayogera na mulinye erya Yesu. Nakwotinga ebyawandiikibwa Mukama wagamba buli kye tunaasabanga okuyita mu linnya lyo onookikola. Rikata Mukama nsaba kagwe eddalu ono musajja wange kagende nga kawuzuuma masheke torobo shandererere kakati Katonda kyagenda okuddamu saala y'okugwa eddalu kw'omuntu oba okufuna akabenje. So ezo entalo tuzirina era weeziri era zikyagenda mu maaso. So tulina entalo ez'enjawulo okwetooloola mu bulamu bwaffe naye mu byonna Omusumba agambye nti tokkirizanga ntalo zonna kukwawula ku Kristo. Tokkirizanga lutalo lwonna kukujja mu buweereza okuba ng'osuula ekyo ekyakuweebwa oba buweereza manya ate ebimu kubikuza obuweereza bw'olina ntalo
oba obadde tokimanyi. Ekirabo ky'olina ebimu ku bigendo kikuza ntalo. Yesu yagamba abaana ba Isirayiri nti yalina obusobozi okuggyawo abalabe baabwe bonna ne batambula paka mu nsi ensuubize nga tebalina mulabe wadde ogwo. Naye lwaki alekawo abamu babayigiriza okukola ki? Okulwana. Kakati Mukama waatalekewo ntalo zikuyigiriza okulwana, oyinza otuuka ekiseera you relax n'obivaako ne weerabira. Omulaba agenda okutuukako nga tolina nakyosobola, oli yegeyege. Okitegeera? So Samwiri ekisooka 17:47 entalo za Mukama. Victory belongs to God. So entalo zonna zimukwase niweziba nga ziri spiritual, ministerial, family battles, daily battles, zonna zikwase Katonda. Otherwise wogamba mbu oyagala zeerwanira, entalo ezimu zigenda kuleka nga ne mu buweereza ovuddemu, ate entalo ezimu Mukama azirekawo okubanga zikukuza, zikunyweza, okubanga weeyongera okunoonya Katonda. So obwanguzi bwonna bwe zikwase Mukama, ebyo byonna ebyava okusuula obwanguzi ojja kuba nabo. Era ne tulaba Abasosolonika 5:24 Bayibuli egamba yakuyita mwesigwa. He who called you is faithful. So Katonda tasobola kulekerera entalo zikumalewo, kubanga akimanyi olina okubanga okola ki, n'okubanga oyita mu muliro ogwo. Naye kyasinga okubanga ayagala gwe okubanga ate entalo zino ozimukwasa. Buli w'onaayagala ozeerwanira togenda malako. Entalo zikwasa ani? Zikwase Kristo Yesu. So muweereza gwe ndowooza obubaka obwo obadde bubwo, gwe abadde ali mu kweraliikirira, abadde aweddemu essuubi, abadde addiridde mu kukkiriza olw'ebigambo ebyogerwa mu bulamu bwo, ate ng'oluusi baweereza banno olw'entalo eziva ate ku sayidi ye wammwe, entalo eza bulijjo, n'owulira nga n'obwezi oyagala buddukamu, yagala kuzzaamu ssuubi, sitaani tebamudduka kuba ne gy'olaga gy'ali. Yakobo atugamba submit to God, resist the devil and the devil will flee from you. Engeri gye tuyinza okuwangulamu sitaani kwe kubanga tuyimirira ne tugondera Katonda ne tukola okwagala kwe, then awo sitaani ajja kubadduka yekka akole ki? Agende. Naye sitaani buli wakola wano effujjo n'odduka n'ogaa ogende walala, ate naye agenda kola kale onoobeerawo wasting time, moving from one place. That is, there is what we call spiritual mislocation. Sitaani asobola okuteeka mu kifo, tugeze Katonda yakusimba Seeta oba Mukono oba Kampala, sitaani n'akufulumya n'akutwala e Kenya, n'akufulumya n'akutwala e Tanzania, naye n'osigala ng'oweereza naye nga togenda kukola impact gy'obadde ogenda kukola. Kale Yesu muwe obulamu bwo. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, nkukkiriza obeere Mukama waabwe era omulokozi waabwo, nsaasire tali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kakati gwe muweereza gwe, ddamu amaanyi ogume omwoyo eyakuyita mwesigwa. Kale njagala mubeere bulungi, baagaliza ekiro ekirungi, musule bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.